abantu bali babiri bosinga okwetaaga mu bulamu babiri. Omuntu asooka ye muntu akuzaamu amaanyi, omuntu owokubiri ye muntu akumalamu amaanyi. Yensonga lwaki ne mu masannyalaze gaffe bwe tubeera tugakola abantu abasoma science bajja kutunnyonnyola batubuulire nti ebiseera ebisinga tubeerawo ne positive ne tubeera ne negative, ne batwe bwe bityo bwe bitambula emmotoka. Negative ekuyamba ddi? Ekuyamba ekiseera kyonna abantu abakumalamu amaanyi ne bagamba ekyo tekijja kukola beetaaga. Abantu abakuzaamu amaanyi ne bagamba Chris ekyo kisobola ojja kukikola nabo bokalo ki tubeetaaga. Kati gye bayita empisa oba discipline mu mirimu gyaffe gye tukola ne mu businesses ze tukola ne mu bulamu obwa bulijjo gye tutambulira mu famire zaffe, buli lwotabeera na mpisa, buli kintu kyonna ekitambula mu bulamu obwa bulijjo kirina empisa ekifuga. Kati mu lulimi oluzungu discipline osobola ogistrokinga ne principles. Ibrahim Mukasa abamumanyi eyinza okubeerayo abantu abakumanyi ne baga nti omusajja oyo bw'omukubira ssaawa 5 ogw'ekiro tasobola kukwata. Esimu ye ezizaako muzikwata ssaawa 4 ogw'ekiro. Eyo ebeera discipline era obeera ogitaddewo. Kati discipline mu lulimi luli bwe tugivunula ebeera emala neefuuka principle. Nti Ibrahim ssaawa 4 okudda waggulu tagenda kukwata ssimu zange kubanga mu budde obwo ansuubira okuba nga sigenda kukola ki mukubira. Singa ofuna embeera ekuwaliriza oba ey'obwerinde oba etali ya bulijjo n'okubira Ibrahim ssaawa ezo n'atakwata, bugenda kubeera buvunaanyizibwa bwe okweddamu n'okwekuba mutima n'ogamba ono omusajja essaawa bwe zitakwatiramu ki simu. Kyengezaako kutegeezamu ekyo kyeki abantu baffe bano abali e Bulaaya abatulaba, puroguramu eno okusinga egenda gye muli. Discipline mu bintu bye mukola ne ssente ze muweerezeeyo Uganda ne bizinesi ze mukola e Uganda, discipline yeetaagisa. Si buli kantu akagenda okuyitawo nti weetaaga okubeera involved. Buli ekikolebwa ewaka gwe basookako, ekisembe ewaka gwe basemberako. Oteeka okuba ng'olina discipline nti ebintu ebimu tukola ki tubiyingirira. Bw'obanga tokkiririza mu byawongo, lwaki okwata ssente n'oziteeka mu byawongo? Principles zo mu bintu by'okola egamba ki? Egamba bw'eti nti ssente ze nnyina okuweereza abantu abayamba ewaka buteeka okuba nga buvunaanyizibwa bukwatagana ku bintu bina: okulya, okwambala, okusomesa abaana n'okubeera mu bulamu obwa bulijjo nga bulungi. Bw'obeerawo ekiri emabega w'ekyo ekintu kye njogedde, gwe n'ogamba nti nze ebyo sibiyingirira. Kati we discipline ng'omanye nti ebyo ebintu bye boogeddeko ebina waggulu sibiriimu era sigenda participatinga. Mulekeraawo okukozesa ssente zammwe ng'ezitalina byakukola. Omuntu abeerawo nga bagamba nti oyo Idris bw'atyo bw'ali, batuuka n'ekiseera ne baba nga baakumanyiira nti oyo bw'omukubira ne wayita ennaku 2 nga tannakuddira olwokusatu azisindika. Kati weetekemu embeera egamba nti bwe mba sizikuwadde tekitegeeza nti sirina, wabula kitegeeza nti principles zange ne discipline yange teŋŋanya kumala gasaasanya ng'omuntu atalina magezi mu mutwe. Engalabi yange ngikozesa okukola ebintu ebingattako. Bwe biba tebingattako ebyo sijja kukola ki byenyigiramu. N'olw'ensonga eyo ekigambo Ibra kyotuleetedde olwaleero kye bayita discipline kikulu nnyo mu bizinesi zaffe. Discipline mu bizinesi etegeeza ki? Nti mulimu ebintu by'otateekeddwa kukola nga bikontana ne principles ze ez'obulamu nga gwe bw'onajyano n'ogamba nti nedda, bw'ebanga programu terina muntu gwezimbako ng'ali bweru oba ng'eri Uganda sijja gikavaringa bwekiri oba bwekiri n'ogamba nti programu bw'ebanga eri mu kukolebwa ng'eri mu kuvoola, eri mu kunafuya oba eri mu kutoola ku muntu ali mu kwezimba okugenda mu maaso, eyo sijja gikola. Eyo gye bayita ki principle. Eyo gye bayita ki discipline. Buli kintu kyonna ekireetebwa mu maaso go. Ente ezo zensanyula nnyo oba n'ebisolo ebirala ng'embuzi tezirya muddu ziriraanye ku kiraalo. Eyo naye ebeera discipline. Lwaki ziddira bwe zissa obusa ate gwe muddu bwe ziba zirya? Zaawula kazambi n'ebirimu amakulu. Nti bwe tuba we tussa obusa tetujja kulyawo, naye ate ffe abantu ekyo tetukirina. Gye tussa obusa ate gye tulya. Kakati ebisolo omuntu yampeerezaako akafaananyi ng'ente ginnaayo etambula egiva ginnaayo mabega, n'abuuza n'abaako n'akafaananyi akalala keyageraageranya nako ng'emmotoka ziringa 108 zonna zeetadde mu kifo kimu teri esobola kutambula. N'abuuza ku nte n'abantu aliwo alina discipline, ebisolo ne biba nga bisinze ku bantu. N'olw'ensonga eyo nkubiriza abantu baffe bano bwana Ibrahim Mukasa abatulaba, discipline mu byenkulaakulana ewaffe eno ebeera nkulu nnyo.
discipline yekuyisa ku kirabo ky'emmere n'owunyiriza akawuno ogamba eza leero tezirina genda waagundi nyina zigula mu kiki akawuno okukola ki n'okayitako. Discipline etegeeza ki nti bw'obanga oli ku dayate n'ogamba nyina okusala omubiri togenda ate kutuuka ku kifo kitunda mmere gye bayita junk food ate ogule. Discipline ejja kugamba nedda togula tugende ewaka oli ku fruits kubanga oli mu gym. So discipline mu byenfuna mu businesses zaffe zitukola ne mu bintu ebya bulijjo yeetaagisa era nkulu. Njagala tutunuulire Chris di principles ne discipline bwe bifeiringa. Ebyo ebibiri ebiseera ebisinga ekitera okuleeta okufeiringa kitera kutuviira mu kwagala kusanyusa abantu batwetoolodde. Ebiseera ebisinga abantu abatwetoolodde ntegeeza ani? Baganda bo, taata wo, maama wo, mikwano gyo n'abantu bewaso then ne bookola nabo. Buli lwoba ng'otambulira mu buufu abo bw'okubanga abantu abo bonna obakuumye nga bonna basanyufu bakkiririza era ng'okkiririza mu bye bakola era nga nabo bakkiriza mu by'okola ogenda kumaliriza obasanyusizza naye ate nga gwe tolina gye weeyongera. Teriyo omuntu yibula afuna ssente nga talina discipline mu nfuna ye. Njagala kukubuuza lwaki olowooza abagagga bonna be tulina mu Kampala teri gwe baali bakutte ku kamera ng'ayiwayiwa ssente ng'azigabagaba ng'azikasukira abantu era abantu be tukwata mu kamera nga bagabagaba ssente n'okuvoola abantu abalabe babeera bawa babeera be tuyita ba socialites. Omuntu okumukakasa era ng'oyagala okumanya nti olina kumala kumulambuza bintu byo n'omulaga nti nze nnyini wano nyina kino nyina kiri then omuntu oyo n'alyoka afunamu kasente akatonotono n'agenda mu kirabu n'afukamiza abantu then olwo ne tumanya nti akola ki nkyalina. Kyentegeeza mu ekyo kyeki abantu baffe bano mu b'eŋŋanda mu bamama baffe mu ba business partners n'abantu be twasoma nabo then ne betukola nabo discipline balina okugimanyiira nti ebintu ebitajjudde tebiyinjiikira. Ekigambo ekyo nsaba nkiddemu. Ebintu ebitajjudde tebirina kuyiikira. Bw'obanga ekintu tolina kukikola omuntu muleka ayite mu kusoma kwe mu kubonaabona kwe mu kuyiga kwe asobole okufunamu ekintu ekirungi. Ebiseera ebisinga mukama waffe ono Yesu Kristo bwe yali badde ng'agenda ku musaalaba kitaawe oba mukama we yali badde amulobedde okuyita mu kubonaabona okwo naye lwaki yamuleka akuyitemu kubanga waliwo ekigendererwa ekyalina okutuukirira. Kati gwandaba abantu baffe bano ab'eŋŋanda bw'obanga obayina nga bantu balamu bantu balungi nnyo ng'era empisa yo gye weekuuma nayo ekuganya abantu bano okubeera nabo mu ngeri esinga okubeera ennungi genda nakyo mu maaso. Bw'obanga olinga nze bwendi funa discipline ekukutula ku bintu ebitakugattako then ogizze ku bintu ebikugattako then osobole okutambula.